kkooti ekusingisizza omusango ogw'okuba nti wasobya ku mwana oluvannyuma lwaggwe okugukkiriza nti waguze. Oweekitiibwa nange nina kyensaba. Nsaba nga nfukamidde mu maaso ga kkooti. Nsaba Mukama Katonda Kitange neenenya olw'ekikolwa kye nakola. Neenenya ne mu maaso g'ekkooti kubanga ekikolwa kye bankozesa tekyali kirungi. Okusaba okwokubiri, Oweekitiibwa Omulamuzi, nsaba ndi musajja muzibe. Mukomera sisobolayo, ntambula bankwatiridde bukwatirizi, mutooyi bantwala butwazi, buli mulimu bagunkolera bukolezi. Okusaba okwokusatu, sizzanga ku musango gwonna, gwe mulundi ogusoose, nsaba kkooti embeerere ya kisa. Omulamuzi akulira abalamuzi ba kkooti ente Mukono Paul Matyama asingisizza muzibe omusango ogw'okusobya ku mwana ow'emyaka 15. Ivan Birungi atemera mu gy'obukulu 44 yasingisiddwa omusango gw'okujjula ebitannajja oluvannyuma lwa ye kennyini okukkiriza mu maaso g'omulamuzi nti ddala kituufu yasobya ku muwala ono. Oludda oluwabi nga lukulembeddwa mu Joseph Nanyonga lutegeezezza kkooti nti Birungi yalagiriza omuwala ono okuva mu kyalo ng'ategeezezza abazadde be nti yali agenda kumuyambako ku mirimu olw'embeera ye okuba nti muzibe. Wabula nti oluvannyuma lw'okumuleetera omuwala ono mu Kampala gye yali akolera ogw'okusabiriza okusobola okwebezaawo, bwe yapangisa lodge gye yasula n'omuwala nga mu kiro yasula mu Kabassanya. Bino byaliwo nga 3 Februari omwaka guno. Kkooti etegeezeddwa nti omuzibe Birungi kino yakiddiŋŋana okutuuka omuwala lwe yeekyawa n'amusaba amuzze mu kyalo. Wabula nti ono ate kye yakola kwe kusenguka n'ava e Kampala n'adda e Mukono n'akola kye kimu ng'eno omuwala gye yafunira omuntu gwe yeeyabiza n'amutegeeza ku nsonga era ng'ono ye yamukulembera okumutwala ku poliisi olwo n'akwatibwa.